so waliwo abasiraamu abamu ba imani kaali abasinzireyo ne banumba oyimbira mu kofiira obuyimba abasiraamu tebuntumangako kyenkola kino kyambalo kubanga kyemanyi kyenkuza nyambala wabula kyenkola ekitali kirungi gwe kyolaba tonvuma ng'osinzira mu busiraamu obwo bw'empractice nga bwenkyayiga naye bwokyayiga jangu ku ofisi yange oba mu maka gange oba ku mulimu gwange oba mpita ongamye njagala twogere tulongoose wano naye bayimaani kaali mulekerawo okwefuga omukutu gwange mulekerawo okwefuga endowooza zange mulekerawo okwefuula basekuritale ba Allah Katonda ku nsi kuno talinaako sekuritale we abantu mujja bagamba Kasumba bagamba nti Ramadhani Karim abagama Ramadhani Mubarak abakubiriza musiibe abakubiriza okusaddaka nyina olimba linaga nti njagala okimanye asobola yalina obubaka obunyuma buli kimu emikisa agigaba bw'omwesigwa agemula buli lwosiiba nga n'osala n'owaayo akatono k'olina ne weeziyiza ng'okoonoona ye akusasula jjana kkiriza osaale emirimu ogikole osiibe ebibaka otwale buli kimu kyonna okimukwase ya nnyini wa byonna swawumu karimu Ramadhani eno empeera y'omusibi ya Allah yajesigaliza awetali ndi wulira alivuga musiraamu togayala mukwano Allah yali mu bye weetaaga ekisiibo mere y'obulamu ekisiibo dagala lya bulamu ekisiibo empaje y'obusiraamu bw'atasiibo oli ku kimusiraamu ekitegedde mba nkuyigiriza nti ekisiibo mmere ya bulamu ekisiibo ddagala ekisiibo mpaji ya busiraamu azalibwa nalongo mu kisenyi mukama amusaasira akyali mulamu era namala mu kyalo emyaka 2 mu kyalo abiri mu kyalo lwaki nti nze mu kyalo sinaweza myaka 7 ng'obulamu bwange si bwa kyalo wadde 2 najja naye nga najjanga buddayo bwegiraba otekitegeera so obulamu bwensinga okutegeera bwa mu kyalo oba okitegeera wana wanyini ku HK Media nange Hadija Kigozi mbeerawo nnyo okuweerezanga bulijjo tuli empowered by Speed Express Tours and Travels poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy olunaku olwaleero ndiko waneno ne Swahamba omulungi tuli mu kisiibo Swahamba Kasumba atukubye ennyimba nnyingi nnyo ffe ng'abasiraamu twali tetumanyi music naye alina engeri gye yatuzuukusa kwegamba ate naffe ne tubeera nga tuyimukiramu okwerwanako ettaali ne tutegeera engeri gye bazikira buzikizi ttaali leero Swahamba ogenda kukungira kunjigirizamu we bazikira ettaali Science okulaba. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Science okusinkana. Nange nsanyuse okujja ku mukutu guno nebaza Katonda ekisa ekingi asomozesezza ate era ne musaba akikolenga bw'atyo ne banno babazenga keno okutufisiza bajje batulabeko kubanga babeera eyo ne bali eswaga ffe tujjayo kukyala banene mwebaze Katonda naffe abajja ne tukyala ate ne tukomawo kuba mu oluusi abamu bwe bajja tulaba balemeddewo wano kale gwe tuduulire Bananga ba Speed Express Tours and Travels Company yoke yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga weerinnyo waneeno e Uganda ku Kampala Road ate nga tukukolera ka visa ku bbeeyi esinga okubeera ennungi akakutwala Dubai abagenda ku Umrah tukukolera ka ticket ka air ticket akakutwala mu buli nsi yonna nga tetwebuuza ku muntu mulala yenna poza ate nga ne Dubai awo tusangibwawo opposite Banias Metro Station ekizimbe Deira Tower room 202 poza ate awo mu Abu Dhabi we tuli nnyo ku Electra Street ate mpozi ne Rwanda otusangayo poza ate nga ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista abatuukiridde ne bagenda Dubai ne beewangulira emirimu egy'amaanyi we bali nnyo wane Uganda awe najja nankumbi obasangayo mu Dubai ate mpozi ne mu Abu Dhabi. Olunaku olwaleero tulina omwami Swahamba Kasumba, mwami musiraamu ate nga mwami muyimbi. Alina impact nene nnyo mu busiraamu mpoza ate ne mu music industry. Swahamba. Yeah. Ogalabye agatiibwa. Kitiibwa nno kya Mukama yebaza Katonda. Okusookako byonna nze ni musiraamu. Naye sikola mirimu gya busiraamu. Aha, situmibwa Uganda Muslim Supreme Council, situmibwa Kibuli Muslim Sector, nkola
nga omusiramu bwe yandikoze kakati ne wabawo anjigako oba gwe inspiring gwe motivating anabeera nga akyuka oba nga akola ebinange byenkola si lwakuba nti mbikola obusiramu bwantumye ndi musajja akuma obusiramu bwange obwo bwemmanyiiko ndi musajja ayagala nnyo okumanya n'okuyiga n'okutegeera ekyo kikyali mu maaso era nfuba nnyo okulaba nga kyentegedde nkimodifyinga n'enzija kye bakiŋŋambidde ku masigidi kati nze nemanya nti waliyo abasiraamu bange batalinyana ku muzikiti naye basiraamu wabula bakyabulamu okukkiriza kakati mbabuulire omualimu byaba ayogeddeko n'embiisa mu nnyimba ezo z'ennyimba n'asobola okukiyiga so sikikola olw'okuba obusiraamu bwakintuma sikikola olw'okuba obusiraamu bwe kigamba nkola nganze werowisha akola ekintu ne munnange yandigabanyeeko okitegeera so waliwo abasiraamu abamu bayimani kaali abasinzireyo ne banumba oyimbira mu nkofiira obuyimba obusiraamu tebuntumangako kyenkola kino kyambalo kubanga kyemanyi kyenkuza nyambala wabula kyenkola ekitali kirungi gwe kyolaba tonvuma ng'osinziira mu busiraamu obwo bwempulakitisi nga bwenkyayiga naye bwokyayiga jangu ku ofisi yange oba mu maka gange oba ku mulimu gwange oba mpita oŋŋambye njagala twogere tulongoose wano naye bayimaani kaali mulekerawo okwefuga omukutu gwange mulekerawo okwefuga endowooza zange mulekerawo okwefuula basekuritale ba Allah katonda ku nsi kuno talinaako sekuritale we mwabalowooza nti ayitiramu mmwe nedda katonda bannabbi be yabakomya ebyo bye tutaalaba twongera kubiyiga temutulamula bubi katonda ku nsi kuno talinaako babaka balamu no ojja ku nabbi waffe Isha kusasira katonda agiramu tusaasirira muwangaaza abeere nga mukumanga bw'ali kwaffe tumanyi tafanga katonda agiramu ekisinga obulungi. Oyo no Swahamba Kasumba omuntu akulaba olunaku olwaleero wano ku channel eya HK Media ayagala okukumanya ddala amanya g'amatuufu ng'oggyeko kuli n'erya musical ffe lyetumanya erya Swahamba Kasumba. Amanya gange nze Kasumba Rashid tata wange bakadde bange ge bantuuma erinnya erinyunga Emmengo oba ewa Mulema ekakatongole lye Kasumba linnya litumibwa b'enseenene n'abalalala n'ab'ente. Nze bakadde bange gye bali balamu mwalimu Sulaiman Kakoza alikyaziza Masaka mama wange Hajat Hasfa Namusi gyali Kisaba Kigangazi era ne baganda bange gye bali abasinga balamu n'abafudde Allah basaasire basobako ate n'enganda endala ze tufunye n'oluganda lwensinga okumola okuba nti olulwo Hadija Kigozolo obusiraamu lwesinga nnonza okuuma kuba olw'omu musaayi tewali ajja kuneegaana nti tokyali muganda wange wabula omusiraamu nange akeera ku makya n'agamba gwe totemye empale tokyali musiraamu g'oyimba tokyali musiraamu oba oneegaanye kale nno nfuba nnyo okukuuma nombeera wano ekyenkikola obubi ngamba ati sikunvuma kuvoola baganda bange bangi ojja no postinga postiyo noteekako posta ya Eid Swahamba Kasumba gena kubeera kuyididde kalenda kuyingira mutwalo oli najja wansi n'atandika kakati nze ndaba omusiraamu ngo eyeeyita omusiraamu ono embwa eno Swahamba wa Kabaka Swahamba n'ayogera ebigambo byonna nga byakuvoola n'atamanya nti kumbe ali mu kukola omusango gw'atamanyi kubanga tamanyi ali mu kulumba omuntu atamanyi kuba ffena tetumanyi saba nno Allah w'ekisa ekingi akakkanya emitima gyabo abalowooza nti bategedde nnyo olaba tannategeera tebasi bantu si bitonde. Okay, so katulinawo music yono wa bulijjo atali wa busiraamu then ne tubeerawo n'amataali gano g'okuba wajja otya okulondako n'ogamba nti nze sigenda kukuba biri bivuga kannyingire wano mu mataali olw'oluganda lw'enkuuma olw'obusiraamu nga wenkugambye nalaba nga bwe nnemera eri muwakula bulungi onyirira otambulawo ebigula kakati nga waliwo oluganda lw'enfiirwa nengamba nedda oluganda olw'obusiraamu nsobola odduyunga nga nsigala nnyimba mungu nga mugagga
amina Allah amina ninda abantu benayimba nenga omwezi boguwa eri Allah nempisa nokyusa mwana wattu n'amazambi nolekawo naye talemu okukuwa empeera otola nga zaka okweresa zina noba abayambibwa nobawa naye talemwe okukuwa empeera nendabira ddala nga mba nkoze bulungi nenkola ti simanyi oba omanyi nti eyasiibye talwana aba n'empisa ennungi yeegombwa mu bangi gwe ne b'omutuntuza nnyo ne b'omusoomooza yasigala munywevu kuba empeera yagirina wa Katonda ti mba nkusomesezza mba nkuyigiriza wabula tekitegeeza nti nze asembayo bona osanga omuntu agamba nti omuntu okukubiriza okusiba nga ayise mu luyimba kyabo si kyabwa Katonda kiyiga ekyo kyagambye noonyerezaako omwoyo gwo nno gukusalirewo abantu mujja bagamba Kasumba abagamba nti Ramadhan Karim abagamba Ramadhan Mubarak abakubiriza musiibe abakubiriza okusaddaka nyina olimba linaga nti njagala okimanye Allah asobola yalina obubaka obunyuma buli kimu emikisa agigaba bw'omwesigwa Allah agemula buli lwosiiba nga n'osaala n'owaayo akatono koolina ne weeziyiza ng'okoonoona ye Allah akusasula jjana kkiriza osaale emirimu ogikole osiibe ebibaka otwale buli kimu kyonna okimukwase ya Allah nnyini wa byonna Swahamba Karimu Ramallah eno empeera y'omusibi ya Allah yajesigaliza awetali ndi wulira livuga musiraamu togayala mukwano Allah yalimu bye weetaaga ekisiibo mmere y'obulamu ekisiibo ddagala lya bulamu ekisiibo empaje y'obusiraamu bw'atasiiba oli kuki musiraamu ekitegedde mba nkuyigiriza nti ekisiibo mmere ya bulamu ekisiibo ddagala ekisiibo mpaji ya busiraamu n'olwekyo gwe atasobodde genda kusaala mu muzikiti bw'owulira akayimba nga radiyo yo ekakuba omukutu gwa HK guli mu kakuba waliwo kyogattako nogamba ekisiibo nafiirwa dda ddagala ekisiibo mmere ya bulamu ekisiibo mpaji ya busiraamu oyinza okuba nga empaji z'obusiraamu dde tuzimanyi nina oluyimba lwali nakola nti ediini yaffe ey'obusiraamu ye yasooka okujja wano nga tugoberera oyo nabbi waffe Muhammad omutume nabbi Muhammad yazaalibwa eri mu kibuga Makka nga 12 omwezi guli ero gwa Rabbiri awali gwe gwalimu olutalo lwali lugenda okumenya Kaaba nabbi waffe yalwana n'amaanyi n'aluwangula swala nabe kitegedde nga nti empaji z'obusiraamu abooluganda ziri empaji 5 g'omusiraamu omukkiriza eyo z'ogoberera esooka kwe kukkiriza nti Katonda oyo ali omu n'oyatula nti Muhammadi mubaka wa Mungu ey'okubiri kwe kusala nga eswala 5 ey'okusatu kutola zaka mu maali y'ennyingi ey'okuna kwe kusiiba omwezi nga guno gwe tulimu olwaleero mwana wattu Ramadhani Mubaraka ey'okutaano kugenda Makka okukola hijja mbasi muyigiriza ogenza n'okubetali nange wendi n'etya tebannaaba naye nga bajja kumpa inshallah n'abakyala nga Hadija Kigozi nga mubeera nabo nga temuli bawo tekisosa swaba akulaba okusanga gundi ni Hadija ng'ate omwami we ye Kenneth osanga Umaru nga mukyala we ye Keifi kale nno enzikiriza zaffe engeri gye tuli mu season ezikyakula tukyayiga ebintu bingi so nno bw'ova eri n'owalampa omuntu olw'okuba yayimbye wakyaliyo abaasenda amalaalo ne bazimbako amayumba wakyaliyo
eyekapise oba eyekamye emaali ya mukulu we yafiira mu lutalo naye tulowooze ku ngeri gye tusobola okuzimba oluganda ffe mu kyalo tupulakitisinga enzikiriza yaffe mpola mpola tubeere abaddu abeesiimye abagenda okuyingira obwakabaka bwa katonda ku eri abagenda okubeera ejjana ekulukuta naye gwe bw'onoolowooza nti ejjana ekulukuta ogenda gikolera mu bigambo so si mu bikolwa kiyinza obutaba kyangu newankubadde sinza agaba ejjana Okay, bannange ndi wano eno ne Swahamba Kasumba ageze nakuba mukawo ombali ombali nange ngunyumirwa bitya nenkubira ddala n'ettaali omanyi nga ziriwa nze nategedde nti olwaleero lulina okunyuma nalabidde ku njuki ezeewuuba ng'ebimuli awo olabira nti okuzaala kulungi ate n'okuza gwe ne bw'omulaba omwana akuŋŋaanyiza ebyalo kyenneewuunyiza ayogeza ne bamuziba obwama mukomu ate ebyono si be bali abalina amaalo ono yenna lulungi atadija era yekigozi ono ye mwana wa maama mulaba atunula feather atakola ne maali migisa gyava mu nnyumba gambye otutte banka ekikaka abazaabu tuyinza ssulawo bannange bakwano nga Swahamba akyampamu obuyimba kuba alina buyitirivu nnyo abantu bangi mulabyeko eyo abayimbi abantu bangi nnyo mulabyeko eyo ng'ayimba ennyimba ze ziyigiriza ate nga mwami musiraamu ddala okay so kati nawuliddeko nti ogenda kubeera n'ekivulu ku lunaku lulyu olw'amaanyi njagala ku ididde enkeera kigangazi kisaawe Masaka nze Swahamba Kasumba ngenda kubeera n'ekivulu kyange konsati yange yakubiri bujambeerawo bukyanyimba olwaleero nakakola music okumala emyaka 10 egijjudde era nga ndi ku mwaka gwange gwe 11 nga nkola kino era mwendya era kinyambye nnyo kinfudde administrator omukulembeze leader kintadde mu leadership nenjiga ebyobuweereza kintadde mu nkola ey'okulungamya bannange nenfuna ministry kintadde mu kukumakuma bannange netukola associative nembeera nga tulina association kakati mu kiseera kino nze nkulembera abayimbi b'amataali bonna abagakuba abagazikira abagaleega ne bannabitona abasiraamu mu kibiina kye twegattiramu ekiyitibwa Kaswida Nashid Talabu and Matali Association of Uganda tuwangalira Makindye opposite court office ya Feweri tukola Monday to Friday sawa 2 mpaka sawa ya 10 era nga abayimbi bonna ne bannabitona abasiraamu mujje mutweyungeko tuweereze Obuganda tuweereze eggwanga tuweereze ensi tugabanyize bannaffe ku kye tulina ffe ofisi yaffe tesabiriza amataali gano eno mugakuba ne ku mikolo ng'okwanjula biceere gwe mulimu gaffe omukulu oyagala Kalifa Lwanga Kalifa Hudu Kabira Maido Umati Salam oyagala Jokolera oyagala Kalifa Kansanga ejokolera gibwali anti nze banzaala Jokolera kakati ekibiina ekyo kya Jokolera Matali Group era kyekikuba ku kyalo kyaffe ewaffe waliwo omuvubuka amuyita Bashiri ndoza Bashiri yakikulira waliwo omuwala oyo ayimba akola bayimba bulungi omukyalo oyo kati Umati Salamu eri natete Matali Group Matali manyi Kigolooba Kalifa Lwanga ali mu bakita Kirokola Butambala Matali Group kakati bina bingi nnyo bobo ina wa Matali goyagala osobola okujja ku office zaffe oba n'onkubira 752665 siraga ba namba yange nayo yange so gikubeko ng'oyina lwaki onkubira 752665 kankomyewo ebina bya Matali byonna 130 ebiwangalya mu Uganda tulinako ebibiina 79 ebiri registered n'ekibiina kyaffe ebirala bikyetwala endoza bikyatwetegereza tulabe kye tugenda okukola kati ebibiina 79 tufunyeko ebibiina 30 bigenda kubeera ku kalenda hotel Makindye ku ididde 30 groups bannange nga bingi ku ssaawa 8 nga wakamala okulya idi abaana bakuse bulungi baleete basale omukkuto ettaali ligenda kuvuga okuva ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro ettaali lino okuyingira lya mutwalo wabula ekyenjawulo kyokka tufunye n'abagenyi bannaffe ensi zino nga bwegenda twagatta saakojjaawo nga ye John tuyina Revikson agenda kutukyalira
ekiro ng'amataali liwedde ku ssaawa 2 tulina munaffe Walukagga tulina ba Stabua na Tolo tulina ba Jatisofi Nantongo Bizonto Rain Maulana and Rain tugenda kuba ne Pastor Bugembe so kati abaana balinako time we bagenda okufulumira ttaali abaana njagala bajje mu ttaali ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 12 show y'abaana ejja kuba ewedde ku show y'abaana tulinawo surprise artist agenda kujja misana ajja mu myaka gyabwe awo kitegeera kati ng'ojjeko ettaali erigenda bakuba kuva mu bakigolooba umatisalaamu bajjokolera kirokola butambala katwe tugenda kubeerawo n'abayimbi 2 abatakuba mataali naye nga bayimbi b'abaana oba okitegeera abaana bano basasula nabo ssente okujjako abayonzebwa abaavula n'omwana agolebera ddala nti muto ddala kasita abanga ategeera muleete mu kivulayo nsa toyinza mulijja na mwana basasula ssente ze zimu n'abakulu bonna basasula ssente ze zimu olw'ensonga munda tetulinamu byakuzanyisa by'abaana tulinamu byakusanyusa by'abaana ow'ettaali eno alikuba ayagalayo kantu tusasula omutwalo gumu tusasula mutwalo naye abaana tubakkiriza okuva ku ssaawa 8 mpaka 12 okuva ku 12 twagala bakyala bafumbo ebakiza mmwe muzira mubeeramu naye ku ssaawa 2 ne bana abakyala abafumbo n'abaami abafumbo twagala baddeyo ewaka ku ssaawa 2 kakati mmwe abavubuka kutandika ne ssaawa 2 tuyingizemu ba Victor Kamenyo bagulavite bani guvuge mpaka gye munaakoyera nze nga Swahamba Kasumba ngenda kola session 2 emisana ng'abaana bakyaliwo then n'abavubuka nga banneeyunzeko ekiro ne Walukagga it is going to be a very big show. Wow, ngenda kubeerayo nange bannange alhamdulillah ngenda kubeera etaali njagala ndikire ndikwate bulungi nnyo ndikwate nditeke ku mukutu abantu b'omukutu guno jangu ne kamera obalage etaali bwe livuga it's going to be a biggest adventure for me era ngenda kubeerayo bulungi nnyo ndabe ku ttaali ndodo olabe etaali by the way ate nsuubira ogenda kuba surprised nnyo kyogenda olaba waliwo ne byotasuubiranga nti abamataali be babikola bingi kubirindirira so kati Swahamba ebyo byonna tubitegedde music agenda kubeerawo ku kalenda watandika ddi okuyimba omulimu guno mu mwaka gwa 2009 ntandise ogukola profession mu mwaka gwa 2016 nagugenda mu unprofession n'okugutegerekeka mu mwaka gwa 2009 naye ngukola okumala emyaka 6 kumpi 7 kumpi nga nguyiga mu mwaka gwa 2016 nengenda for business era for business omulimu guno for business mu business nenkola nga gulina maturity gulina terms and condition objectives nengufula business era nempandiisa Swahamba Kasumba brand omuntu yene yantimbye ku yidi nina ekifo kimu kalenda emakindi singa bakola ku brand yange bakusanga ekifo kya ekivulu kiyimirira brand is not like a business name kubanga business name yejja kwetolola naye brand Swahamba Kasumba brand tutambula ne URSB tugambe ekivulu kyo kikomewa ne watimbye omuntu mu bukyamu kinawulika kibi sirina kivulu kirala kyonna kyendiko ku edi okujjako kalenda emakindye saba Katonda w'ekisaba sobose bakwate bulungi watandika ddi nga byempiseemu bingi byempiseemu naye natandika 2009 2016 nengenda profession nengenda business era wenkyali nakawangula award 10 ojja bonobo sifadde kunkyalira wango jaziraba awards 10 certificates ziri 6 certificates zino ez'obupapula sizibaze naye zino accolades ziri awo nga weziri 10 era nga yasembyo yavudde Dar es Salaam weri era nga nkyaweereza ebintu bingi twagudde ofisi y'abayimbi banabitona abasiraamu mwetuli twamaze okuteekebwa mu mbalirira y'eggwanga okuyambibwako association tuyambe bannaffe abaana batasoma ofisi yaffe eya Kanama eyita abaana abatalina mwasirizi mujje tubamanye tumanye nti ono weekatwe bazadde bebe bato tufune contact zammwe bwe tuba tufunye scholarship tubaweereze kubanga twamaze okuaffiliatinga n'ebitongole bingi nnyo so abasiraamu abali eyo mujje tulina emisomo semina egibeerawo
bwetebaawo bwetaba muyinza okukuma ku mafamire zammwe okuzaala abaana abasuka mu nfunayo okuwasa abakazi abaana sitteeka tuligenda empola lituletera okuzaala ennyo abantu baffe ne batasoma ne batafuna facilitation emala so ebintu ng'ebyo bye bimu ate nze Katonda w'ekisa byampisirizaako nemba nga mbikola natandika 2016 nengenda profession era nga wenkyali ebyokulimba ndoza anse yimbanjizeemu bulungi nzalibwa Kigangazi Masaka nazalibwa nalo okay so kati sazalibwa mu ddwaliro gano agali recommended azalibwa nalo mu Kisenyi Mukama amusasira akyali mulamu era namala mu kyalo emyaka 2 mu kyalo emyaka 2 mu kyalo lwaki nti nze mu kyalo sinaweza myaka 7 ng'obulamu bwange si bwa kyalo wadde 2009 najja naye nga najjanga buddayo bwegiraba ote kitegeera so obulamu bwensinga okutegeera bwa mu kyalo oba okitegeera naye nsaba Katonda w'ekisa ekingi mmwe abali mu kibuga abategedde nnyo ffe abatanotegeera nnyo temutufula bakataala tuyina ebintu oluusi bye tumanyi namwe bye mutakola ki bye mutamanyi ndowooza era nkyabudde anti badumba Swahamba okay so kati ngojjako kubeera nti no ofunye obuzibu okubeera nti nobeera criticized abantu bako criticizing mbw ate oyimba ennyimba ate oli musiramu and all that bizibu ki ebirala ebyenjawulo byosanze mu business ya music business yange ya music kyengisanzeemu abawagizi bangi nnyo era bwe tufuna semina ebivulu abantu bangi naye nebbali ate ne beefuula ekirala kakati ekimu ku bizibu ebisinga obunene ye muntu okubeera nga akoogerako mu ngeri etali nnungi kyokka ate nakubira akasimu HK nono munange omukolo gwakusande ayagala gyoyimbire bwereere yakoogerako bubi badde nze ndowooza tuyambagane obusiraamu buno oba oli awo ffena tukyabuyiga akatono ke tukyasobola okukola kasigala kakuuma ekitiibwa n'ennono zaffe tetukagobamu basobola kukakola bwe tuba tuzannya omuzannyo ogukwata ku siriimu tonyiiga lekeraawo okwambulayambula empale enkolagana yo n'abayimbi aba bulijjo bano abatali bayimbi bano abayimba ennyimba zino ezibuulirira oba ennyimba ennungi ezirimu amakulu g'obusiraamu eri etya enkolagana yange n'abayimbi omuntu ayinza girabira ku posita yange genda okubeerako edidde kalenda ninako Walukagga si musiraamu ninako Levikson si musiraamu ninako Waiki Benda si musiraamu ninako ate beto benkyuse ensi beeta namanya nti tubadde basaale nga ne muganda wange Lukumani Segawa nali omu ku abo 2019 eyamubuulira ebirungi ku busiraamu Segawa ne mukulu gwe bayita Dr. Fred Sebale kati basiraamu nze omu Sebale yasiraamuka nze omu ku bantu tulina ye tannabagenda eri muganda waffe Segawa ye gyagenda kuba ffenna gye twagala naye ndowooza Allah tannaba tusobozesa kutuuka ku kumanya okwo naye tujja kukwata mpola busiraamu bwakuyiga kumanya nakutegeera gye tutannamanya tetuvumirirayo wabula ate mmwe gye muvudde temutufuula nti ate mmwe ffe tuli kibakuli ombuuziza ekibuuzo ekisinga obulungi buzibu ki obuzibu obuliwo nti abaana b'obusiraamu bali bubi beetaaga kuyamba kakati ate amwasirizi tewali kakati okuyisiriza kuffe tubazudde naye bannaffe obutaagala kuyamba beekwasa ate gwe ayimba oyamba omusiraamu gy'emirimu gye tukolera ddala bannange nga tuyita mu Kanama Kaswida Nashidi Animatali Association era kati nawaliriziddwa okuggulawo ekibiina ekiteekuusa ku busiraamu Kaswida owulira nti birimu abasiraamu nakoze Swahamba Kasumba Foundation International Swahamba Kasumba Foundation International yamaze dde okuwandiisibwa na buli kimu kyonna ne certificate ya NGO twagifunye ekibiina kyaffe kibiina si kya bukozi bwa ssente era kiyamba kale no naawe beera omu ku kyo osobola n'okuyita obuyitizi kwa Dija n'omugabane Swahamba Kasumba Nayogera Foundation tugula ya saluna tugula Kurani tugula emisaalo tulina enteekateeka y'okuzimba masjid tulina enteekateeka ennene ey'okuzimba essomero ery'obusiraamu ettaka lyawedde eddogula Kigangazi Masaka buno bukyali mu time tujja kutwalayo tulina yiika mukaaga nga yiika foot 10 ku 10
twaziwadde eri ttaka lya busiraamu serious Swahamba Kasumba Foundation tugenda dikolera ebiwandiiko byo ligende mu Uganda Muslim Supreme Council okitegeera fuuti 10 ku 10 siza gama nti za Swahamba Kasumba Foundation esigaze wali kubanga ffe tulina okukola kindergarten tugende ku kindergarten nursery tugende ku kyetuyita primary level secondary level paka ku university egenda kubeera nga mu bbanga tono nnyo kyensuubira 2023 kindergarten egenda kutandika ng'etandikidde ku mutendera gwe twandiise tuguyite madalasa tugenda kubanga tusomesa busiraamu bokka tuko tutandikidde naye nga n'ebyensi bwe tukyagoba ku certificates ezeetaagisa tujja kuba tulonkinga mu 2024 natusuubira essomero lijja kuba limaze okuweebwa license. Alright, bannange obudde butukute tugenda kusiibulukuka Swahamba nja kuba muzza bulambalamba ayongere okubeera ng'alambulula ku nsonga naddala zinene ebirungi byakoledde ku lw'obusiraamu naye ng'omuntu omuyimbi achievements zaatuuseeko ng'omuntu byonna tujja kubeera tubiteekateeka ate mbeere nga mbayitamu naye nzanyo mwena abatuwagira mutufollowingeko ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo on all our social media handles ku YouTube, ku Facebook, Instagram kwonna kwe tuli bw'oba oli mpya ku channel omukwano nyiga akagamba ako ka subscribe bwotyo okubeera ng'ojoyiningirawo show ate oba oli ku Facebook, Instagram, ku Twitter, ku TikTok just to following ekaawo ate tube nga tutambulirawo ebeera Speed Express Tours and Travels Company yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga yetu empowering ate show n'ekunyumira mu ngeri gy'oginyumiramu poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy yenze Hadija Kigozi HK Media nambemu see you again.